mu mawulire ge tuyinawo wetwogereranga ekigudde mu Parliament y'eggwanga erya Uganda etteeka erimanyiddwa nga Protection of the Sovereignty Bill 2026 lyamaze dda okubeera nga litebolingibwa. Etteeka lino abasinga obungi temuligoberedde nnyo naye njagala okutegeeza nti ligenda kuleeta obunkenke mu Parliament y'eggwanga eya Uganda oluvannyuma lw'okuba nti etteeka lino lirina abantu be litagetinze era newankubadde nga balikoze era nga likulaga nti litagetinze abasinga obungi mulirabanga eritagetinze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bannankyukakyuka naddala abakola emirimu gyegimu egifaanagana n'egya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Minisita amanyiddwa nga David Muhoozi yali tebolinze olunaku olwajjo ne balisindika mu kakiiko Parliament ng'ekubirizibwa Speaker Anita Amongo. Etteeka lino yalisindise mu bukiiko bwa mirundi ebiri. Waliwo komiti gye bayita Committee on Legal and Parliamentary Affairs bagenda kukeekenneenya. Akakiiko kano kagenda kubanga kayitaayita mu tteeka eryo balabe obadde alisaanidde okubeera nga liyita. Waliwo akakiiko akalala akamanyiddwa nga Committee on Defence and Internal Affairs. Buno bwe bukiiko bubiri obugenda okubanga bwekenneenya etteeka lino ku kye bakole kye bayita scrutiny. Etteeka ligenda kubanga likubibwamu tooki balabe obadde ligwanidde okuleetebwa oba terigwanidde. Gwazaagoberera gye buvuddeko nakunnyonnyola. Etteeka bwe libanga biiru bwebanga ereeteddwa mu Parliament, Sipiika agisindika eri obukiiko ako kaba kabonera akalaga nti Sipiika alinga akkiriza etteeka liyite wabula lisooke kuteesezebwako. Era okuteesezebwako okwo oba okwekenneenya etteeka eryo kusooka kugenda mu bukiiko obwo. Kakati obukiiko bubiri nkugambye waliwo akakiiko aka Legal Affairs Committee wamu n'akakiiko aka Internal Affairs. Abukiiko obwo bubiri bwe bugenda okusalawo kubanga ngenda kuwa n'akatambi awo ogenda kuwulira nga Sewungu akunnyonnyola. Bino ebirala byonna byandibadde si nsonga amateeka gayisibwa mu bukiiko. Bwega abukiiko bumala okusalawo ne balaba nti etteeka ligwanidde balikomyawo mu Parliament ne balidiscussingako. Naye ebiseera ebisinga ebitundu bibanga 9 ku 10 okubeera nga etteeka eryo liba lyasaliddwawo dda nti liyite. Kakati wuliriza obukiiko buno abatula ku bukiiko buno okumanya lino etteeka bwe liba lyakuyita lijja kuyita. Era ngenda kuwa obutambi obw'enjawulo obukunnyonnyola ekiri mu tteeka lino ky'obadde tomanyi ky'oyinza okuba nga obadde obuusa amaaso. Obukiiko buno bwombi buliko ababaka ababutula. Akakiiko aka Internal Affairs kaliko ababaka 25 naye ababaka 25 kuliko ababaka 3 bokka abava mu kibiina kya NUP, kuliko ababaka 2 abava mu kibiina kya FDC, kuliko ababaka 4 aba independent, kuliko n'owa UPDF omu representative ngenda bakuwa. Naye abasigadde bonna nga kwe kuli akakulembera chairperson waako ne deputy we bonna ba kibiina kya NRM. Naye teweerabira baatuula dda mu NRM caucus era ne babaako amateeka ge baayisaamu awo ne mukama waabwe ne gabanga agaasaliddwawo nti gajja kuyita. Essaawa yonna wandiwulira ekigenda okubaluka mu Parliament y'eggwanga erya Uganda. Ngenda bakusomera bonna abali ku bukiiko obwo. Akakiiko ka Internal Affairs, then akakiiko ka Legal and Parliamentary Affairs nako kaliko ababaka 31. Nga ku babaka 31 ekibiina kya NUP kirinayo ababaka 4, UPC erinayo ababaka 2, Jema kuliko mbaka omunga Yasumani basaalirwa, kuliko aba independent 4, then ne UPDF representative kuliko no wa DP omu. Era ngenda bakusomera ogenda bategeera bulungi wabula ekiri mu tteeka lino nga sinaba kubanga ngenda wala kyolina okutegeera gwe muna Uganda ampuliriza ekimu kubiri mu tteeka lino byotannaba kumanya. Ne bw'obanga omanyi oli mukozi wa MTN kubanga MTN si kampani ya wano oba Airtel, ng'omanyi oli mukozi mu kampani ya MTN oba Airtel, etteeka lino likukwata kubanga naawe obeera agent w'aba foreigner. Bw'obanga okola mu kampani kati nga Sinok, kampani eno ekola ku byamafuta mu bitundu by'Ebunyoro, naawe njagala okutegeeza nti naawe obeera agent ow'aba foreigner, kitegeeza naawe etteeka likukwata. Outside Uganda, if you work outside Uganda, if you travel for any reason, including medication, if you trade outside Uganda, if you live and work abroad, if you work for corporations, companies, entities which are foreign, including MTN, Airtel, Daily Monitor, NTV, including the oil companies, Sinok, and the oil companies working in Hoima. Kati nebirala byonna nga bwogenda biwulira
bwetwogerera nga bwe bunkenke obuli mugenda maaso n'okubanga bujja kuba nkugambye lino etteeka liyinza okuba nga ligenda kuyita. The moment wewalabye nga balisindise mu bukiiko obwo obubiri nga bwengenda obukugamba, njagala okutegeeza emikisa gyeyongedde okuba nga lijja kuyita. Wabula ngenda kukuleetera buli kimu ekiri mu tteeka eryo okitegeere bulungi nnyo. Ng'era bulijjo tusooka ne tujjawo akalango kano nesobola okuba nga tutambula awatali nsonga yonna etukuba ku mukono. Etteeka erya Protection of the Sovereignty Bill 2026 bwe liba lizze ligenda kutegeeza ki? Etteeka lino bangi babadde bagamba nti balikoledde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye nze njagala okugamba balikoledde buli munnayuganda awoyo amanyi nti bino bimukwatako n'oyo atamanyi nti oba bimukwatako, awagira NRM n'atagiwagira. Kakati kekadde ojja kuwulira ensonga bwe zigenda maaso n'okuba nga zikaluba. Lwaki ngamba bwe ntyo? Gwe ng'oli mukozi mu Daily Monitor, oli mukozi mu Sinoko, oli mukozi mu MTN oba Airtel nga bw'owulidde Ssalabireete bw'agambye, oba ng'oli mukozi wa kampani yonna nga tesibuka wano mu ggwanga lya Uganda, obeera agent owaba foreigner. Era bw'obeera agent waba foreigner waliwo ensonga endala ezigenda okujjirako ku ssente ezigenda okuba nga ziva ebweru. Bino byonna bigenda ku affectinga. Nina akatambi ka Honorable Kayemba Solo ng'akannyonnyola era wano bakadaama ne bassekadaama nammwe muwulirizeewo nnyo kubanga bigenda kuba bibakwatako. Katumale okujjawo akalango kano tubeere nga tweyongerayo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Ekigenda okuba mu Paalamenti y'eggwanga erya Uganda tekigenda kuba kya bulijjo oluvannyuma lw'embeera ey'okubeera nti etteeka lino lyandibanga ligenda kuyita balisindise mu kakiiko oba mu bukiiko bubiri nga bw'ogenda okuwulira kubanga ngenda bukulagaawo, ngenda bukusomera era nkuwe n'obutambi obw'enjawulo obukunnyonnyola obulungi ennyo. Etteeka lino lyasomeddwa oba lyabadde presented eri Parliament omukulu amanyiddwa nga Minisita amanyiddwa nga David Muhoozi oyo gwolaba. Era okusinziira ku kiwandiiko ekinnyonnyola embeera nga bwe yabadde, njagala nsooke nkikuyitiremu then oluvannyuma mbeere nga nkutwala mu details otegeere etteeka ligenda kukosa litya, lyasindikiddwa mu bukiiko obw'enjawulo, ligenda kumalayo bbanga ki. Bino byonna ogenda kuba nga obitegeera bigenda kujja. Naye etteeka tebaalikoledde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula baalikoledde buli munnayuganda yenna. Omanyi nti oli munnayuganda, wuliriza. Government tables sovereignty bill with a 20-year jail term, multi-billion fines. Nti government emaze okutebolinga etteeka erya sovereignty bill erya 2026. Wabula mu nsonga gye basinza okukulembeza nti ebibonerezo ebikakali n'omusimbi oguli mu biliyoni ne biliyoni gw'oliteekeddwa okuba nga osasula gwenkakasa nti bannayuganda batono nnyo abayinza okuba nga bajja kusobola ssente ezo. Wuliriza mu kiwandiiko wano nga batugamba the government has tabled the Protection of Sovereignty Bill 2026 before Parliament, proposing sweeping restrictions on foreign influence, including heavy fines, long prison terms, and a tighter control over foreign funding. Government y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa General Kaguta Museveni ng'eyita mu Minisita amanyiddwa nga David Muhoozi baleese etteeka bamaze okuba nga balitebolinga. Etteeka lino nakigambibwa okuba nti ligenda kujjirako kye bayita okurestrictinga foreign influence. Etteeka ligenda kubeeramu kye bayita fines oba emitango egy'ekika ekyawaggulu ennyo n'ebbanga eddene ennyo mu kkomera singa onaabeera nga omenya amateeka ago agali mugenda maaso n'okuba nga galeetebwa agatebolingiddwa biru eyatebolingiddwa David Muhoozi. Era nga bakugamba nti ne foreign funding egenda kubanga efunye kye bayita tighter control. Wuliriza. The bill was presented by State Minister for Internal Affairs David Muhoozi during a session presided over by Speaker Anita Amongo. Nti bill eno yasomeddwa era yaleeteddwa Minister omubeezi w'ensonga eza Internal Affairs amanyiddwa nga David Muhoozi mu Parliament eyabadde ekubirizibwa Anita Amongo lunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokuna omwaka 2026. However, the tabling was immediately met with resistance from members of Parliament who protested the lack of physical copies of the draft legislation.
nti babadde bakaleeta biiru eno nga Muhoozi yakagitebolinga. Ekimu ku byasinze okuleeta embeera ababaka baagikubiddewo ekyasookedde ddala okugikuba nti tebaafunye kye bayita physical copies. Kubanga jjukira baba baleeta biiru eno, buli mubaka wa parliament abeera entitled okufunako copy etali soft copy yokka. Alina okufuna hard copy eyo document gye babawa nga baleese biiru eyo yenzi. Hard copy eyo mwe batera okukuba ebifaananyi ne baseyalingirako, naffe ne tujja ne tubibawa, kati baaganye okubawa hard copy. Era Anita Amongo yabagambye mukwate copy ezo twabasindikidde eziri ku iPads zammwe, naye basobola okuba screenshot oba n'okutusindikira zi documents ez'enjawulo. Era wano nja kukoola Honorable David Lushamuzi Kalwanga nkiikirira nsindikirako ku copy eyo. Tuberenga naffe tweyongera ogenda maaso n'okugiyitamu. The Speaker dismissed the concerns directing MPs to access the document via their iPads. Nti era wano Anita Amongo yabagambye nti tetujja bawa hard copy, mukwate copy ezo eziri soft copies eziri ku iPads zammwe ze twabagulira muberenga ze mukozesa. The proposed law seeks to strictly regulate individuals and organizations linked to foreign entities. Etteeka lino liri mu kuleetebwa liri mu kugezaako ku restrictinga bannansi oba bannayuganda oba ebitongole ebiri linked foreign entities z'owulidde nkugambye mu ggwanga erya Uganda. Byonna ngenda bikulaga ogenda kutya. It requires anyone acting on behalf of a foreigner to formally register while also imposing strict controls on foreign financial inflows. Etteeka lino lirimu obuwaayiro obw'enjawulo omuli n'okulaba nga omuntu yenna akolera foreigner ng'oli mukozi company eva bweru, foreign company oreceiving sente obakolera emirimu ABC, etteeka lino ligenda kukukwata ku sente engeri gye zikutuukako, ebintu engeri emirimu ngeri gye gikwatibwamu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Njagala osooka owulira akatambi kano ak'omukutu gwa NTV kubanga bano bannyonnyola bulungi eggulire. Sooka okawulirize, then nzija nkwongereyo n'ekiwandiiko kino. Ngenda kukuwa ne lisiti y'amakampani otegeere kampani gy'okolera oba omuntu w'ogyakolera. Kampani eno egwa mu foreign entities oba kati kampani zengenda okukusomera eziri mu ggwanga erya Uganda oba eziri ebweru wa Uganda, bw'oba ng'ogikolera oba ng'olinayo omuntu agikolera, lino etteeka ligenda ku affectinga. Sooka owulirize bino nzije tweyongereyo. Mu lutuula lwa Paalamenti olwaleero ebbanga likyayogeza bannayuganda n'ebitongole biwera obwama omuli n'ebibiina by'obufuzi. The Protection Sovereignty Bill lisomeddwa omulundi ogusoose mu Paalamenti era nga lyanjuddwa minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga David Muhoozi. Honorable Speaker and honorable members, I beg to move that the bill entitled the Protection of Sovereignty Bill 2026 be read for the first time. Kyokka ng'enkola ya Paalamenti ng'ebbago lyonna terinaba kusomebwa okusooka litekebwa mu masa g'ababaka kiyite Pigeon Hall n'ebirikwatako ne ku mulundi guno si bwe kibadde ekitabudde ababaka. Of this nature ought to be taken like a normal bill. We must receive copies because of the implications that this bill has on Uganda. I cross-checked with my Pigeon Hall. It is not there. When I went to the office of the clerk, I was told the bills are there, but we are still making consultations. Speaker Paalamenti bano tabaganyiza kugenda wala era n'abalagira bakebera amasimu gaabwe kyokka n'ageyonga ebbago teririiko n'ekino tekikugidde Speaker kuwa kyanya bbago lino kwanjibwa eri Paalamenti era n'aliweereza mu kakiiko k'ensonga z'omunda mu ggwanga n'ebyokwerinda lyongere okukubaganyizibwako ebirowoozo. One of the rules of procedure, the bill stands referred to the Sectoral Committee of Defence and Internal Affairs and Legal and Parliamentary Affairs. The Committee of Internal Affairs will take a lead. Ababaka bagamba nti ebbago lino lirimu kwaga amabaga amabi agatalina kuweebwa mwaganya kuyite era basabye bannansi buli omu okuteeka omubaka amukiikirira ku nninga alirwanyise. Etteeka ligenda kaluubiriza omuntu wa bulijjo doola yaffe efuuke nga yagulira ku black market nga bwe kiraba Ethiopia n'ensi endala. Ababaka bagamba newankubadde abalireeta balinga balina abantu be bagenderera naye balyekamanye kuba ekiri atabaala nabo kijja kubatwaliramu. Naddala nga tutuuka eri abantu bawe ensonga zaffe kati baafuna ekizibu
nti wajjawo amakubo amalala ge tusobola okuyitamu okutuusa ensonga zaffe nga social media n'amalala era nago ogenda kulaba nga balwana okulaba nga bagazibikira ng'era bwe bazze bakola abali mu palamenti naye abali ebweru wa palamenti n'ebweru w'eggwanga biiru eno yeetaaga kukwata n'obwegendereza tuleme kulabika nti no tulina ekigendererwa ekyenjawulo. Wabula ababaka bagamba nti bagenda kutuula butuuzi era bawera nti bagenda kulirindira mu kakiiko sipiika gy'alisindise baliwakanyizeeyo. Anga nze kyenjagala tugikubire mu kakiiko gyekola ki gyeraga ebirala byonna tibiina makulu kasiteegenda mu kakiiko gye tugitandikira ogikuba paka lwenetoola kuki ku ttaka. Ebibuuzo bingi ku bbago lino okuba palamenti erina okuliisa esigaza sabbiiti 3 zokka okumala ekisanja kyayo kyokka ebyokukola bingi nga buli omu yeebuuza oba nga ddala linaaweebwa obudde obumala n'okwebuuza ku buli akwatibwako. Teeka g'abano bagamba not less than within 45 days katulabe kye bagenda okukola nze kyenandowooza nti biiro eno erina okulangibwa mu mawulire. Okusinziira ku bitono bye tumanyi ku bbago lino ligenda kuwa gavumenti obuyinza okutangira abagwira ne bannayuganda bali mu mawanga amalala okweyingiza mu nsonga eziri mu ggwanga kakube kwogera ku byabufuzi. Mu bbago lino kigenda kufuuka kizibu ddala omuntu ali ebweru okumala gaweereza munnayuganda ensimbi ezitaliko kunnyonnyola so nga munnayuganda bw'akwatibwa ng'aliko ebikwata ku byobufuzi by'eggwanga byagabana n'abatali bannayuganda gufuuka musango muloope. Mu kaseera kano obuyinza bwonna buzza eri akakiiko kano akakola ku nsonga z'omunda mu ggwanga okwongera okukendeeza ebirungo mu bbago lino. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi. Kakati awo otegedde bulungi nnyo. Etteeka ligenda kukwata singa linaaba liyise. Katusooke tumale ekiwandiiko wano. Nsooke nkutegeeze makampani ki agamu ku ago bw'obanga ogakolera obanga olina gw'omanya agakolera kitegeeza etteeka ligenda kubanga limukwata. Oba asindikibwa ssente oba akola ki aba obanga wano bakugambye ebbago lino singa lifuuka etteeka. Amakampani oba gwe munnayuganda yenna singa okwatibwa ng'oyogera ku nsonga z'ebyobufuzi wamu n'amakampani oba organizations oba kiki ogwo guba musango. Kati amakampani gonna gwe gamba ngenda kukusomera wano kye bayita ba foreigners ne ba agenti baba foreigners mu abakozi ng'oli mu kampani okolera Airtel okolera MTN simanya nkola mu kampani ki ne zibbanka ngenda kubuulira obeera foreign agent kitegeeza essaawa yonna naawe oba wandiggwera emabega w'emitayimbwa. Under the bill, any individual or entity receiving more than 400 million Ghana shillings annually from a foreign source must obtain written approval from the minister. Nti mu biiru eno omuntu yenna agenda okufuna ssente ziri mu miliyoni nga 4 eza ssente za Uganda buli mwaka oba okumala omwaka ajja kuba kugamba ssente zino nga ziri kye bayita foreign source nga zirina source eva bweru ajja kuba alina okusooka okufuna olukusa okuva ewa minister. The restrictions extend to international lending with all foreign loans to Ugandan borrowers require ministerial clearance tino kunabanga kwewola kasita bibanga biva bwe sente source yazo eva bweru ojja kuba olina okufuna clearance okuva ewa minister. Failure to comply could result in individuals or organizations being classified as foreign agents, a designation that carries several penalties including up to 20 years in prison. Nti okulemererwa okucomplyinga n'amateeka gano betteeka lino eriri mu kuleetebwa ojja kuba oli classified nga foreign agent era oba oli muntu oba kitongole ojja kuba omaze okuba nga bakukategorizinga nti ono foreign agent era kitegeeza ojja kufeesinga ebibonerezo ebikakali omuli n'emyaka egiri mu 20 ng'oli mabega wa mitayimbwa. The bill also outlines stringent punishments for what it describes as promoting foreign interests against the state. Nti wano ekigendererwa kyakulaba nti yo gavumenti egamba nti wano mubanga abapromotinga foreign interests eza mukoga mubanga abapromotinga interests z'abagwira mu ggwanga lya Uganda. Individuals could face fines up to 2 billion Ghana shillings or lengthy jail terms, while organizations including NGOs and corporations risk fines up to 4 billion Ghana shillings. Wuliriza omuntu singa onaakwatibwa ng'omusango guno obanga omenya amateeka gano oweyolekedde okusasula obuwumbi 2 obwa siringi za Uganda oba emyaka nga 20 mu kkomera oba ebibonerezo byombi omulundi gumu. Era bw'onaabeeranga organization
gwe wangazi NGOs ne corporations eba fine ejja kuba ya abuwumbi nga buna 4 billion Ghana shillings. Additionally, the legislation criminalizes the pending of foreign interests in electoral process. Wano bagamba ebya abagwira oba amawanga agebweru oba ebitongole byenjawulo biyinza okuba nga tebigenda kuddamu kukkirizibwa ku interferinga oba kweyingiza mu byobufuzi by'amawanga ag'enjawulo naddala ebyobufuzi by'eggwanga erya Uganda biyinza okwesanga nga tebikyakkirizibwa. Kakati awo oba otegedde bulungi nnyo nga sinaba kubanga ngenda eyo njagala nsooke nkuwa lisiti wano nkubuulira amakampani nga gana amakampani g'ebweru era ng'essaawa yonna etteeka lisobola ogenda maaso n'okuba nga likukwata just in case. Kakati wulira amakampani genninako wano ge gano wammanga. Bw'obanga olina omuntu akolera Stanbic Bank obanga gwe oli mukozi mu Stanbic Bank obeera foreign agent. Bw'obanga okolera Diamond Trust Bank obanga okolera United Bank of Africa UBA obeera foreign agent. Kati awo tuli ku banking and finance. Njagala kulaga ba foreign agent awo boli foreign agent. Bw'obanga okola mu telecommunications companies ne bbiri MTN oba Airtel kubanga Airtel eri owned by Indian multinational Bharti Airtel be bannannyini bayindi obeera foreign agent gwe omukozi mu Airtel. MTN Uganda bannannyini ba South Africa era naawe obeera foreign agent mu ggwanga erya Uganda. Energy and manufacturing ulira companies zino ziri 3 bw'oba olinayo omuntu gw'omanya azikolera manya essaawa yonna yandifeesinga amateeka gano singa ganaaba gayise. Uliriza Total Energies Uganda eno y'Abafalansa bw'oba ogikolera obanga obimanyi gw'olina gw'omanya agikolera tajja ku receiving nga kasente kava bweru kujjako nga bamusasulidde wano basse ekyo akasente ako kajja kusooka kunnyonnyolebwa singa banakusindikira obukadde bwonga bina oba misaala oba kasiimo ojja kusookeranga wa minisita. Vivo Energy Uganda era naawe obeera foreign agent. Uganda Breweries Limited obeera agent kubanga batugamba majority owned by the British multinational Diageo. Technology and professional services. Uliriza bw'oba omanyi nti okola atejjukira no batugambye nti omuntu yenna ng'oyogera ku nsonga z'ebyobufuzi ne ba foreigners kakati no wano kaba kaweddemu. Company abazisheyalingirako information temulina kuddamu kwogera ku nsonga yonna nga ya byabufuzi ng'okolera Google, Microsoft ne SAP. Bwe twogera ku Google tuba tutegeeza ne YouTube tutegeeza company ezigwa wansi wa Google ne YouTube eba mweri. Kino kiba kitegeeza bino bye tukola oyinza obutaddamu kuwulira nga tubikola singa etteeka liba liyise. International law and audit firms bw'obanga okolera amakampani nga ENS Africa n'amakampani amalala ag'amateeka legal firms na biki ebirala byonna naawe obeera ogenda consideringibwanga foreign agent. Ngenda kwongera akatambi awo nga Sara bireete agezaako okubanga nnyonnyola ekisukka ku ekyo wabula nga sinaba kubanga ngenda eyo nkugambye amateeka gano oba amabago gano ebbago lino balisindise mu bukiiko obwenjawulo era ne nkusuubiza okukubulira baani abatula ku bukiiko obwo singa bino biba biyise manya bumanya bano bengenda okukusomera bali responsible ku bino ne bigenda maaso n'okubanga biyita. Kati njagala okuwa ababaka abatula ku bukiiko buno Parliament gye yasindise oba speaker gye yasindise etteeka lino oba amabago gano ebbago lino libeere nga ligenda ku bukiiko buno bwe bukiiko obugenda okukola kye bayita scrutiny obugenda okukola kye bayita review bagenda kwetegereza bwe munaalaba nga etteeka likomyewo mu Parliament ne liyita buno obukiiko bwendi mu kukuwa Legal Affairs Committee ne Defence and Internal Affairs Committee bugenda kubeera responsible wabula baani ababutuulako. Uliriza bano bengenda okusomera bye bagenda okubeera abavunaanyizibwa ku tteeka eryo singa ekyo ekiteeka kinaaba kiyise nga bw'okiwulidde. Okusookera ddala ngenda kusooka nkuwe ba members abatuula ku Committee on Defence and Internal Affairs. Kuliko Honorable Wilson Kajwenje ono nga ye chairperson waako wa kibiina kya NRM akiikirira Nabushozi Kawunti. Ne kubeerako Honorable Linus Ngompeke akiikirira Kibanda North County wa NRM era nga ye deputy chairperson ku kakiiko kano. Kati ba member kuliko Jim Brili, Norman Okecho, Labuor County, ne kubaako ono bonna bano ba NRM, ne kubaako Alex
Niyonsaba Bufumbira South County NRM, kuliko Sam Otukor Palisa County NRM, kuliko Jenny Baino Mugisha District Woman Representative Yibanda NRM, Donozio Kahonda ono wa Rubanda South wa NRM, Godfrey Wakoli Butiro County wa NRM, Theodore Sechikubo Rwemiyaga wa NRM. Sechikubo konokana akachiko kwa atula. Kuliko Christine Nakwanga District Woman Representative Kabongo District wa NRM, Yoweri Sebikali Ntwetwe County wa NRM, Sauda Kauma District Woman Representative Iganga wa NRM, Alex Brandon Chintu Kagoma North County wa NRM, Ibrahimu Choto Budiope West County wa NRM, Peter Okeyo achikirira Bukoli Island County wa NRM, then kati wano waliwo aba NUP. Honorable Nyoko Derrick Machindye East atula ku kakiiko kano wa NUP. Abdallah Chiwanuka wa NUP Mukono County North atula ku kakiiko kano. Honorable Betty Namboze Bakireke wa NUP Mukono Municipality atula ku kakiiko kano. Beba NUP abasatu abali ku kakiiko ka defense. Then kuliko aba FDC babiri. Kuliko Naboth Namanya Lubabo County wa FDC, Gilbert Olanya Kirak South County wa FDC, ne kubeerako aba independent bana. Margaret Lamwaka Chua East County wa independent, Emmanuel Komol Dodoth East County ne Reuben Arinaitwe Isingiro West County wa independent, then ne William Museveni Buwekula South County naye wa independent. Ne kubeerako UPDF representative amanyiddwa nga Honorable Peter Erweru. Bano be batula ku kakiiko akamanyiddwa nga Committee on Defense and Internal Affairs 2025-2026. Lwaki nkuwa batula ku bukiiko buno? Batugambye basigazaayo weeks mbale, basigazaayo emyezi giringa 2 yegikyawera ekisanja ky'abano okuggwako kuba kikoma mu Gwakutaano nga bano abalala bagenda kulayira. Basigazaayo weeks mbale okubeera nga ekisanja kyabwe kikoma, era mu weeks zino mwe balina okuyisiza bino. Era bano bendi mu kusomera bankizo nnyo, bagenda kubeera responsible nnyo ku bino ogenda maaso n'okuba nga biyita. Ekyo kye kigenda mu maaso mu Parliament, ke kakiiko akamanyiddwa nga Defense Committee. Kati waliwo akakiiko akalala nga nako kavunaanyizibwa ku tteeka lino era nga nako kagenda kuliyitamu. Kaliko ababaka ba NUP, kaliko ababaka ba independent, kuliko abebibiina ebirala, kuliko n'akiikirira amagye, wabula ng'era ennamba esinga ba NRM. Benkusomera bano bajja kuba bavunaanyizibwa singa ebiteeka bino binaaba biyise. Members of the Committee on Legal and Parliamentary Affairs 2025-2026. Akakiiko kano kakulirwa omukulu amanyiddwa nga Honorable Stephen Bakka Mugabi. Ono akiikirira Bukoli County North ate era nga wa NRM ye chairperson waako. Amyukibwa Honorable John Teira ye Deputy Chairperson akiikirira Bugabula County North era nga naye wa NRM. Kuliko Honorable Fox Odoi Oyiwerowo ono akiikirira West Budama North East County wa NRM. Kuliko Honorable Joachim Aniku Okia District Woman MP wa Madi Okoro wa NRM. Honorable Carolina Kamusime District Woman Representative Luchiga wa NRM. Kuliko Honorable Pamela Nasio Kamugo District Woman Representative Bodaka wa NRM. Kuliko Honorable Juliet Ladou Achayo Angora County wa NRM. Kuliko Honorable Bosco Okirol Usuku County wa NRM. Kuliko Honorable Peter Werike Bobulo County West wa NRM. Kuliko Honorable Henry Nkwasibwe Ruhama County wa NRM. Kuliko Honorable Sara Najuma District Woman Representative wa Nakaseke wa NRM. Richard Oseku Chibale County wa NRM. Honorable Bernard Odoi Onen Youth Representative Eastern ono akiikirira abavubuka mu bitundu bya Eastern wa NRM. Yona Musinguzi akiikirira Ntungamo Municipality. Solomon Sirwanyi Bukoli Central wa NRM ono Solomon Sirwanyi mumujjukira be bana abalya akawumbi akamu n'obukadde 7 Service Award ne Mathias Mpuuga. Kati Solomon Sirwanyi atula ku kakiiko kana ka Legal Committee, Legal Affairs Committee. Kuliko Remigio Achia akiikirira Piani County wa NRM. Kuliko Honorable Barnabas Tinkasimire Buyaga West County wa NRM. Kuliko John Baptist Loki Matheniko County wa NRM. Kuliko Honorable Richard Rumu wa Mityana South wa DP. Ono Richard Rumu yali alese etteeka eryokwagala leader of opposition bamulondere mu Parliament, wabula Parliament etteeka eryo yaligoba. Kakati omukulu ono
atuula ku kakiiko kano aka Legal and Parliamentary Affairs Committee. Richard Lumu. Aba NUP be bano wammanga balindooza bana. Kuliko Honorable John Baptist Nambeshe ye chief whip wa NUP mu Parliament, ate nga ye deputy president w'ekibiina kya NUP mu Eastern Uganda, akiikira constituency manyiddwa nga Manji ya County. John Baptist Nambeshe atula ku kakiiko ako. Honorable Shamim Malende, district woman representative Kampala wa NUP. Honorable Melody Lubega Segona, Busiro County East, kadi ya NUP. Honorable Robert Sechitoleko, Bamunanika County, kadi ya NUP. Honorable Sandra Arum, district woman representative wa UPC. Honorable Jonathan Odulu, Erute County South wa UPC. Honorable Asmani Basalirwa, Bujiri Municipality wa Jema. Honorable Winfred Niwagaba, Ndorwa County East, Independent. Honorable David Livingstone Zinjani, Butembe County Independent. Nekubaka achikirira amaje amanyiddwa nga Honorable James Mugira, UPDF representative. Kuliko Abudu Katuntu, Bugweri County Independent, ne Patrick Kayongo Nsanja. Patrick Nsanja, wano bawandiseko Independent. Honorable Patrick Nsanja, anyway, bamuwandiseko Independent, be bamu kubatula kakiiko akamanyiddwa nga Legal and Parliamentary Affairs Committee. Ako nako ke kamu kubagenda okwetegereza n'okwekenneenya ennyo etteeka lino ligenda maaso n'okubanga lireetebwa essaawa yonna ekigenda okubaluka mu Parliament. Ffe we tulyogenda maaso n'okubanga tukikuwa. Kakati etteeka lino nga limaze okubanga lisindikibwa mu bukiiko obwo obubiri, bannayuganda bangi balabikanga abakyayina ebibuuzo ebingi era abatannaba kubanga bategeera etteeka lino ligenda kufaanana litya, diki ebiririmu bye weetaaga okubanga omanya. Ng'obukiiko bwe bugenda mu maaso n'okwetegekera okulaba nga bagenda kuyitayitakokko mateeka gano, njagala okuwa abamu ku bantu ab'enjawulo ababadde bannyonnyola ku tteeka lino na biki ebiririmu by'oyinza okubanga weetaaga okumanya. Ngenda kuwa abantu babiri era obutambi buno nja kukusaba obeere ng'obulaba si buwanvu nnyo. Kuliko Dr. Sala Bireete n'omumujjukira baamuwamba era ng'alina NGO gy'akulembera era nga NGO ezimu ku ezo ezitagetingiddwa nga bw'owulidde ebiwandiiko bye nkusomedde. Ngenda kuwa Honorable Kayemba Solo. Lwaki mmukuwa? Nti ye yasobola okunnyonnyola etteeka lino mu lulimi Oluganda lwe tusinga okutegeera abasinga obungi, ate nannyonnyola bulungi nnyo. Naawe Kadaama ne Ssekadaama, njagala owulirize ebigambo bya Kayemba Solo era njagala owulirize biki bye yannyonnyola ng'amaze kuwulira bigambo bya Dr. Sala Bireete, then oluvannyuma nkuwe Kayemba Solo tubeere nga tweyongerayo. Wulira. Outside Uganda, if you work outside Uganda, if you travel for any reason including medication, if you trade outside Uganda, if you live and work abroad, if you work for corporations, companies, entities which are foreign, including MTN, Airtel, Daily Monitor, NTV, including the oil companies, Sunok, and the oil companies working in Hoima, including law firms that are registered in Europe, other parts of Africa, including representing, for example, Kenyans or a Kenyan business. Banks, all banks in Uganda are foreign except Pride Africa and former Post Bank. All the other, if you work in Stanbic, Barclays, you are a foreign agent. If you work in, for example, BAT, these international companies, World Food Program, if you work for the UN, you are a foreign agent. If you work in the East African community, you are a foreign agent. If you buy onions, because most of the onions in our market and tomatoes come from Kenya. If you are engaged in taking pineapples to Kenya and coming back with tomatoes, you are a foreign agent. So that's how broad and extremely dangerous this law is. And who is an agent then of a foreigner? If, for example, our old parents who are taken care of by their children working abroad, and it's important to note that more than 1 million Ugandans are working abroad because of lack of employment opportunities in Uganda.
So the country that has failed to provide social protection for its citizens, including employment and services for the vulnerable and elderly like medical, is now seeking to criminalize Ugandans that have traveled outside this country, seeking employment, seeking to take care of their siblings, parents, and grandparents. That process of remittance of support for school fees, for health care, for food, and other needs is the process being criminalized. And the law focuses on the recipient of support from outside Uganda. So if you are doing a business in Kenya and Tanzania and Rwanda under the East African integration process, you need to register as a foreign agent, because if you receive payment from your customers or clients in Kenya and that you have not gotten a license of the Minister of Internal Affairs, you can be fined money amounting to 2 billion shillings, or you can be imprisoned for up to 20 years for receiving money illegally from outside Uganda. We have other international and multilateral companies that work in Uganda, including with the government of Uganda, like IMF, World Bank. All their employees have to get licenses every 2 years as agents of foreigners in Uganda. So you can imagine the absurdity that this law seeks to create in terms of, this country. If you want to do business or push through a legislation, it is anchored on fear-mongering. Fear-mongering to create dubious activities like the digital number plates. That business was anchored on fear. If you look at the other businesses that are cherished from government, you have to craft you pitch your business idea based on fear-mongering factor, or using fear as a trademark to shortchange citizens. So you find that this law is anchored in that culture of legislating, with a hindsight of fear of citizens and in a bid to control power. So we don't know what these NRM people faced with, met or encountered in the campaign trail to come up with such unconstitutional and unheard of law that seeks to shield themselves against the sovereign rights of Ugandans, as they hide behind, branding a law as a shield against sovereign interference. Because what is sovereignty? If you go under Article 1 of the Constitution, the sovereign rights of Ugandans, or Article 1, power belongs to the people. All power, belong to the people, who shall exercise it through expressing their wishes, values, and aspirations on how they wish to be governed through regular, free, and fair elections. All institutions of government derive their authority through the people, who are the sovereign, and will exercise such authority in respect of the wishes, values, and aspirations of the people. The same principle of sovereignty of the people transits through our Constitution, including judicial power being derived from the people, executive power being derived from the people, and that's why the president has to renew his mandate every 5 years. So this law seeks to tilt sovereignty of the people, and the government becomes the sovereign, where the people will need to seek permission to trade
or participate in their governance. If you want to trade, transact, be employed, or go to study and work, your relatives have to register because you are a foreign agent. If you work with the banks in Uganda, save for the two, you need a permit every 2 years as a foreign agent. If you are involved in transnational trade, you need to, get permits. So the victims of this law are old relatives with no social support in the village. Churches, most churches receive money from their, aligned or network churches in other countries. Clinics or hospitals receive a lot of donations from abroad, depending on their areas of specialty. If you look at personal support or our brothers and sisters who work abroad, they transact, send money for people to buy land for them. They purchase properties, business or otherwise. They are investing. We have startup businesses. Ekisooka njagala nnyonnyole etteeka lino. Ekigambo kino kiwulirwa era kirimu nnyo nti kitaliyetinze ba opposition oba n'ebibiina by'obwannakyewa nga si kituufu. Tayito bweti eyina ensi endala mweri naye ng'ebiri mu tteeka eryo si bye tulina wano. Kyokka era tayito bweti eyina ne mu nsi endala bweri ng'ebiri mu tteeka lino era bye biri mu nsi ezo. Etteeka lino lifaanana etteeka eriri e Russia, eriri e Kazakhstan, eriri e Algeria, eriri mu North Korea n'eriri Ethiopia n'amawanga amalala. Ensi zonna ezirimu okunyigirizibwa n'okunyigiriza baleeta etteeka erifaanana bwe riti. Nga bo balowooza nti bannansi baabwe okunyiiga waliyo omuntu omulala akipika ali eyo nti mumunyiiga olwa bino bye tulimu. Etteeka lino lyogera ku ba foreigner ne foreign interests nti likugira omuntu yenna akolera omuntu foreigner ne foreigner ne agent we. Kati kankule foreigner kyategeeza mu tteeka lino. Osooka ompuliza bulungi nga sitadda walala. Foreigner ategeeza omuntu nga si Munnayuganda. Ategeeza Munnayuganda abeera ebweru w'eggwanga. A Ugandan residing outside Uganda. Tekitegeeza omazeeyo nnaku mmeka. Tekitegeeza okoze ekikadaama ali Saudi Arabia naye atwalibwa nga foreigner kati. And foreigner oba tokyalini Munnayuganda. Aziweereza era maama wange azifuna mu kyalo. Omukadde mukyala kasiba nti afuna akasente k'omwana we yenna gyali emisanvu waggulu awo ekiyooka aba agent wa foreigner. Yesebo kubanga etteeka likugambye nti Ugandan citizen residing outside Uganda tekiraga nnaku mmeka z'amazeeyo. Abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Kuwait, mbo sente aweereza million 2 ziyambe maama ogenda mu ddwaliro. Maama we ajja kuba alina okugenda ku ministry mu clearing ayogenda sente zo kikyagenda ozikozesa. Nga tonnalowooza nombulino litajetinga bannabyabufuzi nedda. Etteeka lino nnyo nti lijjako omuntu obuntu bwe. Era foreigner wano bamugambanga e company nga yawandiisibwa bweru wa Uganda. NGO oba entity yonna registered outside Uganda. Amakampuni getukolamu wano GMTN ye South Africa, Stanbic Bank ye South Africa, makampani agamu ge Dubai amalagawa gwagakolera wano obeera foreign agent. Yesebo njagala nkulaga etteeka lino nga ndigaziyiza bulungi tuleme kukitwala kyebagezaako kizimba mbwa ebyo byabufuzi byokka si byokka. Abantu bonna abaludde mu buyinza nga bawulira baagala kukakabukasa omuntu obwavu omulume ntunza abasambye Ethiopia okujja sente Ethiopia n'ogamba nzisindika zirina ku black market. Kyekimu mbadde njogera wala omukwano gwange coach wa tiimu Algeria bagiyita Kabarie angambye muswizi angambye enseno $1 tugigula ku black market eyina etteeka lino lyenjogerako ne sente okuzifuna n'ozisindika ewammwe luba lutalo n'okuzirecevinga luba lutalo. Muganda wange kino ekintu kye tugenda mu Bannayuganda singa bakimanyi bulungi. Gwe imagine wafuna sente z'omwana wo
yagenda ekato kola akuweereza akasente okafunye minisita takusose kukiryalinga etteeka likutte olina okusasula obuwumbi 2 oba okusibwa emyaka 2 mukadde mukyala Bikonge eseera tagambe bugambe muntu ale mukomera mu nsibe buwumbi 2 etteeka lino bwe liri awo bwe lituuka terikoma kwero lyokka libajjako gwe foreign agent gwe maama wange aba foreign agent muwalawe lekyo bw'aba ali America bajakolera kubanga muwalawe etteeka liba limufudde foreigner n'ebyobufuzi tolina kubyetabamu kati lijjako omuntu actually netteeka lyate lijjawo sovereignty y'abantu nitugenda nitufundraising akasente kajja katuyambeko kakati awo gavumenti bakugamba kaleete sewa mukulu atulwanyisa twakuma sente mu iPod n'ogamba kogenda osonde sente weero kati zosonzeko ne zitwagala tuzirabeko yatukubuulira emmeka z'olina okukozesa bibyo bibalimu nenga saagala nze kitunuuliza nnyo nti bakikola kunyigira njagala omuntu wa wansi ono amanye bw'agenda okubonaabona omuntu ng'obadde okolera ebitongole ebyo n'ogaa nti ngenda kwesimbawo tojja kukkirizibwanga actually n'okulondooyiza n'obutakkirizibwa tugenda kutuuka okusa ku tteeka lino bwe riri nga n'okujja wano okwogera ku byobufuzi kuba bagamba ezimu kabadde ngamba mmeka nti bw'oba bw'oyogera okufulumya amawulire agagootaanya ebyenfuna by'eggwanga oba okuteeka ebyokwerinda ku bunkenke nga bookeberaako okalabe kitegeeza kuba ebimu ku bye bataagala boogereko oyiro elections ebimu ku bintu sovereignty bitofuna nga bannayuganda tebaagala obyogerako olina okuba nga olina pamiti ekukkiriza okwogera ogenda okutuuka ekiseera wano ng'okukyaza abantu alina okuba ne pamiti eyogera ku bintu ebyo etteeka lino lyennyini ng'oggyeko okubonyaabonya bakadde baffe mu kyalo okufulumya amawulire oba okwenyigira mu nteekateeka ezinafuya ebyenfuna by'eggwanga okutabangula emirembe myaka 20 oba n'oliwo obuwumbi 2 oba byombi nyengo oliwulidde bulungi kaakati si kyokka mulimu sebo okuimplementinga government policies kati nkuwa example ng'essomero ly'e Masaka kuba etteeka lino terikoma kuba ku bantu bali bweru bokka n'essomero lyange lya Kyali wange Kasozi liri wali Mary Hill liri wali e Kanoni okuimplementinga government policy tugeze UPE biki PE physical education naki mujjeko ku bantu olina license ate era olina okupermitting bokola ebintu ebyo tokkiririzibwa okukola government responsibility bino etubadde abaka oluguudo n'oluwulira n'ogamba trakite gyerimewo n'ogamba kankole nayikondo wali kyobulaba nga babise bubisi tteeka difuula mbu likwata byababufuzi byokka si bwe kiri ogula ambulance oba okola buvunaanyizibwa bwa gavumenti tokkirizibwa yesebo njagala osome etteeka lino lirambulule oba ku government responsibilities tokkirizibwa kuzikola omuntu yenna gavumenti nejja neeyisa trakita mu lujjalo nga eyisaawo ekola kkubo gwe n'ogigaana edda ssebo toyisa wano ttaka lyange etteeka lino likwata oba otaataaganya mirimu gya gavumenti ebisigadde mubiraba luvannyuma lyetteeka lino lyetwogerako terikoma bukomimbu sente zino ezijja okuyamba abanuupu bano ezigenda okuyamba ebitongole nedda etteeka liri mu kukosa muntu wansi nga gavumenti zonna ez'abannakyemalira bwe zikoze bannayuganda yonna gye muli muleme kuddeyo kutuula kulowooza gwe imagine ng'omwana wakuweereza akasente olina kugenda ku minisitule wali okufuna clearance olina kusooka kwewandiisa nti yenze omukadde nabumpenje nze nina omwana wange ali Germany era ndi agent waayo foreigner ne bakukiriya olina kusooka kwewandiisa olina kusooka genda mu ministry olina kusooka kwewandiisa olina kusooka genda newewandiisa nti nze ndi agent wa foreigner yani ye muwala wange Nakirijja Grace abeera Germany
kati bwaweereza kasente ddala anti nzinga era bwe najja ne mbategeeza nti ndi agent wa foreigner ampeerezayo omwana wange emitwalo 5 badde nsaba muzikiriya linge kati layini enaaba etya okutuuka wono bw'otakikola etteeka likukwata ng'omukadde abadde akikola n'osasula obuwumbi bumeka obuwumbi 2 ensonga muganda wange eziri muno bw'okuinterferinga n'operation za gavumenti ne bw'olaba omuntu nga wa gavumenti agenda okukola ekikyamu muleke bw'omugambo wange lwaki okuba abantu abo emiggo ng'ekintu ekyo kyokola si kirungi oba interferinze in operation za gavumenti eyo close eri 12 sebo close 12 mu tteeka lyabo bino mwabiroza ko ne Brandon kamaliriza bulungi ensonga zino mukodde wange n'omuwadde akadde eyo bwa interferinze n'emirimu gya gavumenti bw'olaba nga waliwo ekintu kyonna ekitatambula bulungi gwe n'olweta olugezigezi lwo n'ogamba nedda ssebo awo batokola kaakati okurestrictinga ssente ezijja kuba foreigners kigenda kukosa nnyo eggwanga lino nti abantu baffe baweereza ssente wano ne zikulaakulanya era remittance ereeta omusolo mungi wano kakati gwe kubuno buno obukwakulizo kubeera bibaddewo ng'omuntu bakubuuza ssente zakizogera nti zakyo ne bakiryalinga mangu banka nga ekwatagana ne Financial Intelligence Authority nikiggwa mangu n'ebino ebirimu tolina kusuka miliyoni 4 okumala emyezi 12 olina okukola bwoti ne bwoti abantu bagenda ssente zinvestinga mu nsi ndala abadde bannayuganda adde baziweereza wano babyesonyiwe omwana kadamu abadde aweereza akasente ke wano ajja gamba kankakuŋŋaanye naye simanyi na bwana akakozesa nga ajja wano akaleete bamubuuza oleese kaaki lwaki tokoze bwoti kwegamba bakaluubiriza n'omuntu asembayo wansi ekisuse baganda bange bano Brandon ne bakireeta nga bakibawadde mu gundi tebakidebatingako babasomera kintu nga bwe kiri ne babasomeramu ebaali baagala bategeere ekirungi etteeka ligenda kuba bweru wonna ligenda kutegeereka bino byenjogera bwe mba nnimba era atere bwe mba nnimba era nzikizibwa okuvunaanwa etteeka sibbi naye etteeka vundu etteeka ligenda kwongera okukyaya abantu ensi yaabwe abantu bagenda kudduka baleke eggwanga lino bagende babeere eyo gye babeera abantu bagenda kuba mu kubonaabona okususse njagala kubuuzayo gavumenti ya Mwai Museveni kiki mutakoze ekimuwulya kyemwagala okwongera okunyingiza bannayuganda bakoze eki lwaki musukka ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp